Kenya, Burundi, South Sudan, Sudan y'amambuka n'abali mu Egypt balamusiza nnyo n'abangali mu Ethiopia balamusiza nnyo bana Uganda. Bwenvaawo nesembera kumpi waka bana Uganda mwana bangali mu ggwanga lya Uganda nga muli waka mbalamusizaako ka student muli bulungi nange ndi bulungi era buli kimu banga volume very clear abagamba nti volume very clear please mutereze ku masimu gammwe ate abasinga obungi muli banyampi ne sina kingenda bakolera ensonga nti emunsi babeeramu ate tusobola bajjako so nomala okubuuza ku bana Uganda mwana bangali mu Uganda kiba kitegeeza nti olwo ngenda kuba ntandika ne video y'olwaleero. Video y'olwaleero njala okusooka okulamusa ku bana Uganda mwenna abawangale mu nsi ez'enjawulo mujeebera gye mutuusaako engalo mwebale kukola mwebale kwagala nsi ye mukanspiriti esibe mugiraba nange bwe njiraba ensi etambula speed asigala talaama mu katunumba kano kokka nga sinagenda ku KIGULA LUJJI njala tegeeza buli muna Uganda yenna ali mu Uganda gula amaaso weetegereze omanye biki bigenda maaso mu ggwanga bye mutasobola kulaba n'amaaso gammwe musooke mwetegereze TV radio station zonna ze Twitter media mu Uganda biki byezibawa kubanga byonna bifu teri nsi yajja kuwambibwa abajjojuwamba ne babalekera ndi mufune information entuufu automatically bagenda bawa information enfu nkiddamu teri nsi yalumbibwa bagenda giwamba ng'abagiwambye bakwata sasi balina sente balina amagye ne bakkiriza bawa information enfu bonna bagenda bawa information enfu nga TV muzira radio station bikola ebintu bino so muli omugula essimu ya smartphone oteko data wo otandika okukola information entuufu ku social media kubanga TV radio station abakulu bazikulira bonna banyampi mu Uganda tebala kibatugamba buli kimu kyaggwa kati njala tandika ne KIGULA LUJJI kyaleero era njala tegeeza buli muntu yenna kana akanomero kaleke KIGULA LUJJI kagenda buli muntu yenna ayina essuubi era ayagala okukola nina message njagala okukola mu KIGULA LUJJI kyaleero ojiwulira bulungi nnyo naye nga sinatandika KIGULA LUJJI njala muntagingire Yoseri bahoro tabase mutano wakalejezi sire muzeyizedde njala mutangire Sali Musare Muhozi Kanyerupama Janet Kembabazi Kahindo Tafire kare kalechezi Kayihura Machali Spira Mayiganja ojje ku video eno njagala n'omusajja ayogerera amaje ojje ku video eno go baita Felix Kulaije nkwagala ku video eno njagala media station zona mu Uganda zijje oba TV or radio station mbere ku video eno neba MOP mwenna mbagala ku video eno buli muntu atuuka ne kyokolo kimanyi eriya abantu nga tategedde nti live kweri jukira Facebook wekampala bagikwatamu lutasobola kumanya nti kwendi ate kati tuli ku page 2 omulundi gumu eri enkadde nene empya kwe tuli so buli atuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde tutandika video ya leero nga sinatandika wenvirako wano olwaliro essaawa zino mwanyinaffe gift n'ensiima agenda kubeera ku ssaawa 4 zennyini ezakawunge 4 n'ekitundu so mwenna abanyumira olunyankole abagala information ekwata ku bugabe abagala information ekwata mu olunyankole ate njala mukibeereko bulungi mutandika okuwuliza olunyankole mu lulezi ga mwana byayogera oli kubanga munyankole oli gino si munyampi tali muwadde omusaayi munyampi mwana munyankole so mwenna ku ssaawa 4 n'ekitundu mubeereko gift n'ensiima agenda kubajjawo information mu lunyankole kirungi nnyo ne muyiga ennimi z'abantu bano ne mumanyi kibategeeza naki kye tulina okufunamu kubanga mwana muto alumirira ensi ye mu bawala bonna yavayo naga nti nze ngenda kikola so njagala okukubiriza abantu mwenna basobola okwogera ensonga zino oba oli mudaama oba oli muki ng'osobola okwogera ebibufuzi n'okubulira ensonga naawe oveetu ku platform osobola okuwa ensonga zino era nja kukubaza nnyo mwana muwala gift n'ensiima okuba nti wakola omuti wajja n'obuvunaanyizibwa n'obuvumu n'oba ng'osobola okuba abantu information mu lunyankole olutali mu bituli olutali muwadde bitegeso okusawanya n'ekitundu ajja kuba kwali era njagala obbawa omuzinzi nti omwana omugoberera ennyo buli lwajja amubeereko oba olunyankole tolumanyi luyige mpola mpola ng'owuliza byayogera ekirungi ayogera mpola olulimi osobola oddukwata amangu n'ebigambo ennimi zino lunyoro lutoro lunyankole lukiga bw'oba oziwulidde tezaawukana nnyo ky'amaanyi lunyoro lutoro lunyankole lukiga tezaawukana nnyo ky'amaanyi tosobola kunga nti bw'owuliramu ng'oli ekigambo ky'olunyo tosobola kitegeera ekyolunyankole tosobola kitegeera ekyolutoro tosobola kitegeera n'ekineki n'ekyobuntu osobola okubuulira bulungi so njala muwulize ennimi zino bulungi nnyo muzitegeere bulungi nnyo so nno njala tutandika n'ekikula LUJJI kyaleero era nga ntandise bwe nti bannayuganda mwenna gye muwangaalira era ffenna ennyumba ze tuvaamu tuzaalibwa bazadde baffe ne batukuza era ne tusobola okuba nga buli omu alina ekiruubirira mu nsi era buli muntu yenna azaalibwa bw'amala okusoma obulungi olina oba tasomye ayagala kubeera bulungi nnyo naye mu kubeera obulungi kuno tusangamu ebisoomooza mu nsi muno byebiruwa tulina abantu be tubeera nabo mu nsi muno bo ng'omutima ogwabwe tegwagaliza nga ye bw'akulaba ng'ogenda waggulu agezaako nnyo kukussa wansi y'asobole okuyitawo
ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu nsi muno omuntu yenna abeerako omukisa gwe buli muntu alina omukisa gwe guno okutogera omukisa gwa munno kiba kitegeeza nti omala bya mbulago olw'ensonga nti eyakusinza aba yakusinze musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu so eno message njagala egere buli munnayuganda yenna ali mu kukola n'ayagala okwetuusaako buli kimu kyayagala okwetuusaako obanga oyagala okubeera omuntu omunene mu nsi obanga olina kyoyagala okwetuusaako si buli muntu akubirengawo n'akusekerera nti aba akwagala abamu wakusunga abala muno bwe bajja n'empisa ez'obulogo n'agenda atole ensimbi lwakiri atonda akapala ak'omunda akuloge odde ku style oba ku size oba ku level kwali so njala bakubiriza muno omulanga okutakungula bannayuganda bw'oba olina mission ngero olina a bright future saagala nnyo otunuulira abantu abakulima empindi ku mabega abantu abatakwagaliza kubanga ensi gye twazaala oba ensi gye tuzaaliwa mu nsi mwe tuli si buli muntu nti ayagalize ya munno okubiika nedda oli omulaba nga akwesekerezaako naye nga makwekansaamu era ye aba ayagala mbe nga mufaanagana kati gwe tofa kwabo genda maaso n'ekyakuleeta okole buli kimu ekyakuleeta osobole okuba nga okola ki ofuna obulamu obwa maaso kubanga tukimanyi buli muntu mu nsi yandiyagadde okuba nga omuntu oli naye obuteebuuzo butambuza amazzi ekiro abala tebeebuuza asalawo genda kuloga gundi yakikola atya kubanga omuntu omwavu aba ayagala mwavu munne babeere nga bali mu kirasi ye mukasitobo musoolobako katono bwoti wewava okulogwa wava okutta wava okuwalala wewava buli kimu ekikolo ekyettima kubanga oba omususseeko kati gwali eyo ng'okoze ensimbizo olina wooli wasoma ne banno baasirana ne gwayitamu ne bagana okwebuuza ku batandika okwogera ebigambo tofaayo genda maaso kubanga tojja kusanyusa buli omu eno ensi mwe twazwalwa ensaalwa kyekimu ku bye tutambula nabyo nti abatayagaliza bangi nnyo kula nti olina woolina okubeera so ekyo temukifaako era nga nyongereza kanyumera ako ak'ekigula luggi mu nsi muno bwe tuba tutambula nga tugenda mu ŋŋendo oba otambudde kawungezi oba otambudde misana munnange tusanga obusirikolo obusozi wepo n'obuseerezi ne mu bintu bino bye tusangamu ngenda kiteeka mu ngeri ennyangu gye muyinza okitegeeramu nti buli oba otambula mu lugendo obeera n'ebikusoomooza bingi n'ebikusoomooza bino byonna tojja bigoberera kubanga tojja kumalako nabyo mu nsi bw'oba ogenda lugendo tusanga embwa mu kkubo embwa eziboggola embwa ezitaboggola ezikutunuulira ate ebika by'embwa bingi nnyo tulinamu obwa obulagayi tulinamu embwa zinnamaaso tulinamu embwa eza buli kika tulinamu n'embwa enkadde nga zo ziri awo ne bweboggola tesobola kugoberera kubanga tekyasobola kudduka naye ng'embwa zino zibeera n'obulwadde singeme okusingira ddala embwa eziri mu nsi zaffe ez'olukalu lwa Africa ezisinga obungi singeme zirina obulwadde bwa rabies so embwa eno bwekuboggolera togitunuulira tolonda jjinja genda maaso n'olugendo kubanga bw'onoogenda ng'olonda amayinja okuba buli mbwa ekuboggolera togenda tuuka gy'olaga kubanga embwa ezimu zirina rabies bw'eneekuluma ogenda kulwala eno message egenda buli omu gy'ali gwayagala okubanga ogenda n'obulamu bbaasi okubanga okulaakulana totunuulira buli mbwa ekuboggolera kuba embwa ezisinga obungi ndwadde za rabies bw'eneekuluma togenda kuwona ate ojja kumala obudde bungi nnyo ng'okasukira embwa ez'amayinja n'olwekyo va ku mbwa tambula genda otuuke gy'olaga mu budde okole byaba byakututte olyokodde ne bw'onodda ku mbwa ozikubira amayinja ojja kula kubanga buli embwa buli bweraba ekisikirize ky'omuntu ekitambula nga si kyayo ebegenda kiboggolera kitegeeza nti buli muntu gwe buli woba oli wabeera abayagala abeerewo naye bw'abanga taliiwo n'akulaba ng'otambula kiba kitegeeza agenda kwebuuza onalagawa lwaki akola kino nze lwaki si kikoze kitegeeza nti buli muntu alina omukisa gwe tambula n'omukisa gwo va kuba kuleekaanira kola bibyo temuddamu kubuuza gundi kubanga bw'oba olina ky'olina ng'omuntu akirina automatically agenda kukuloga bw'oba olina ofisi gy'olimu ng'oli tagiriimu automatically agenda kukuwalana bw'obanga olina ensimbi ng'otasobola zifuna automatically oli agenda kutandika ogenda mubbi mutemu yakola ate ebyo tobifaako genda mu maaso n'ekiriwo ye bw'alibeera ku ekyo ajja kutuuka ekiseera ategerewa waagwa ng'obudde bumugenzeeko ate gwe ng'oli ku levo ndala ekyo kibadde ekigula luggi kya leero era njagala tumira mwenda abanyumira akanyumiro kano nti ekigula luggi kya leero kigendere mwenna abali mu kukola abaagala okuba nti mukulaakulana mu ngeri yonna esoboka muve mu bantu abalima empindi ku mabega kubanga temujja kutuuka kubanga ne Yesu Kristo bwe yajja mu nsi muno tulokola yasanga ebizibu ebimu nti abantu bangi tebamukkiririzaamu okusinziira ddala n'egi yali asibuka era bamwe abamulyamu enkwe ne bamukomereza ku musaalaba n'afa n'alinnya nadda mu nnyumba ya kitaawe nakati gyali gy'atasuubira kudda ku nsi kubanga enkwe nnyingi ekyo ndoza mukitegedde muve ku bantu mukole birina batwala mu maaso ekigula luggi kya leero kiwedde ntandise ne vidiyo eno njala mwotagingire owekitiibwa Profesa Wavumundo
yalina nyini WBS kati ngenda nyini Spear Motors njala mutagingira okitiibwa Gordon wava muno abere ku TV eno abere ku video eno mwetagako Ruth Nakabira mweta ku video eno Tarikana Kiza Besigye mweta ku video eno Janet Museveni mwetaga David Sejusa mwetaga Muhozi njoke ntandike ne video ya lero naye nga sinatandika video eno kubanga ekigwaro kikiwule katandise video kubanga information ikambwe nnyo njala tandika n'omwogezi w'amagye Mukulu Felix Kraije kuno manyi video eno bwatu ogirabe kwoli Nkulamusiza nnyo ssebo gye baliko gy'otuusaako engalo gw'omwogezi w'amagye essaawa zino aliwo nzijjukirako nti mabegako ku katono ebbanga litaliddere najja ne nkutegeeza nti essaawa yonna naye bagenda kukoggyawo era saagala obuzibuze ng'afukaana aba kubanga toli mulaalo tova mu famire ya Museveni era abakozesa bukozesa nga bw'alina okukozesa abalala n'amala n'akoggyawo Mukulu olwaleero ozize ku mawulire n'oyogera Japan ng'ensi ewulira Mukulu Felix Kraije njala kutegeeza olina abaana ab'obuwala olina abaana ab'obulenzi ku social media kuno ekimpalanya ekinkubisa ekinvumisa ne government okunnoonya nga nenda bugisimufungize lwakwogera mazima nga bagalina okuba nze sikweka bigambo byange n'ekirala information gyenfulumya teri muntu mulala asobola gifulumya okugjako abo abatandise okufuna drones oba abatandise okufuna kyetuyita empuuna malugwezi w'amawulire abasigadde kyekisinga obbatawaanya kati Mukulu Felix Kraije njala kutegeeza olwaleero otegere bulungi nnyo Omukyala eyavuddeyo oba eyavaayo olina alabikira ku mitimbagano gya social media nga atulugunyiziddwa abibi okwelinda okutuusa jjo bwe yazze ku kitebe kya National Unity Platform n'ayogera eri public njala kugamba Mukulu Felix Kraije omukyala oyo simulalu omukyala ategeera bulungi nnyo ekizibu kye mulina mu basajja mmwe engeri gye mwasoma diguli ez'omu nkuubo ne ku nassalo limuloozamu musinga okutegeera bw'oteekako kombati eyo ezo nsimbi za muwa musolo omukyala oyo ensimbi zize era abasuubira nti amateeka gagenda mukola ki muyamba naye bw'ojja n'otandika okukola emboozi y'obugologoosi n'otandika okunyumyanga eyavudde ku mwenge Mukulu mba nkusaasidde oyagala kutugamba nti omukyala oyo yeetulugunya ne yeeyokya ne yeekuba embooko n'amala ne yeekozesa ne yeereepinga nzize nkyogera lunye okuva lwenatandika okujja ku social media kuno nti emize gya National Resistance Movement oba National Robbers Movement wepo n'ekibinja ky'abayeekera ekya NRA mwava mu nsiko nga mureepinga abakazi ekyokureepinga abakazi mwakikolanga mu ngeri bbiri esooka yalinga yakwesanyusa engeri y'okubiri yali yakusaasaanyanga bulwadde obwa siriimu Felix Kraije ndowooza ompulira emize gy'okureepinga abakazi gyatandika dda mu nsiko mu 18 mwakikolanga okusaasaanya siriimu okuleeta trauma mu bakazi beeta mwe beetuge wepo n'okwesanyusa era abaana bangi be mwazala mu nsiko mutamanyi mayitire gaabwe nga ne mukama Yoseri tono wakalekeze mwali kati goba ovaayo ng'omukyala yavuddeyo omanyi si kyangu nnyo omukyala mu butonde bw'okuva mu public n'agamba nti bankwase oba bandeepinze sina kindi najjamu n'engoye n'akiraga public oyo omukyala muzira nnyo era mama wange njala okukusaba beera mugumu kati ensi ekumanyi wawooli era emanyi singa state ekola ensobi yonna ebeera oguddemu Mwami Felix Kraije ozze n'ogamba nti omukyala abantu bayogerako mu bapaladins. Let me tell you one thing, Mr. Felix Kraije, stop fooling Ugandans. Statement jozokkola Yoseri bagikuwandiikira by'ebitongole by'okwerinda in the rightful law and orders ezigoverning amateeka mu Uganda kankusomese wadde olisimanyi jeno naye bajjena basinga obungi muli bipapula ate zino empapula za mule ezabukedde ez'omukinaana to the extent you can't analyze the law. Essaawa eyo omukyala abanga yavuddeyo n'ajja mu public n'ayogera nti yakwasibwa ab'ebyokwerinda bamuleepinga ne bamukuba emiggo kyewandibadde okola nga professional soldier wandibadde olagira the special investigation unit okugenda ku kitebe kya National Platform ebawe form ekwatagana ku mukyala oyo omukyala mufune mu mutwale omukyala akole statement egende omuwabi wa government agiweeko amagye kubanga abamukute badde b'amagye amagye ne police mukolo okunoonyereza bwe mukolo okunoonyereza mufune abantu omukyala ono bayogerako mubakwate mubateeke munda mumala bateeka munda muyite omukyala ono ne famire ye gy'amanyi omukyala mwepale kubanga mu nsi baleeta suspect babateeka mu kisenge ekirala noono avunaana bamuteeka mu kisenge ekirala mugabba n'abantu ani gw'omanyiiko gwoga nti yakuleepinze
omuntu yennyini avunaanaga nti oyo no bebande epinze mu nsi emwanya amateeka kuba mukirina okuba baparedinga basuspect ono avunaana yomugamba kubano betuleese ani yakuleepinze oba ani yakukwata avunaana n'agamba nti oyo musaati bweti alina omuntu obweguti afaana bwati yankwata ne mubakwata mubateeka ku njegere ne mubatwala mu kkomera okunoonyeza ne kutandika era fayiro neggulibwawo kati mukulu olw'okuba mu empapula zammwe za Nassaloodi amateeka mugasoma kifuula nnenge n'okutiisatiisa tukimanyi nti okuva mu 18 mukwata abakazi mubareepinga n'abala mubala ebisiyaga wannavande nga bamusefu office n'esinga obungi mu Uganda abasajja abaliyo bonna abakolayo 90% abasajja abakola mu safe house balwadde ba siriimu abala bali basiyaga ekintu kino mukikozesanga okutulugunya abantu n'okubenyiisa okuva mu byobufuzi kubanga omuntu kazi bamukwata n'omutuusago gobulibisa maanyi afuna obuzibu ku mutima n'okumutiisatiisa obutadda mu kintu kino abaana abasinga bali mu makomera mulemezaayo balina profile y'okubalya esiyaga ku kifuba balina profile y'okubala epinga ku kifuba y'ensonga lwaki muganyo bajjayo kubanga muti bagenda ku exposinga public bagenda ku exposinga mu public kati mukulu njala kugamba bwe mbanga muzanyisa abantu temuzanyisa abaana abantu bakyagula ne ba.com era reason being tusomyeko tunoonyereza tukola research kajira kugamba mu nsi engunjufu omuntu bw'agamba nti gundi yankutte gundi yankoze kino nga bwe kubire procedure bw'ina okubeera naye kati mumudidde abasajja mubaleese mubapaledinze ku media yammwe ku national media yammwe sibakwate bali mu ngoye zaabwe za bulijjo ne mbateekaawo gwe noyogera byoyogera nti bano simanyi ABCD volongoto ekyo ne mukikola nakyo kibadde kikyamu kati ekyewunyisa nodira suspect omukyala gwa complainingako ne mumuwa media ya Uganda ina radio ne TV nezitira makolofuna omusana aneko ku expressing himself suspect omuntu bamuyita nti suspect kiba kitegeeza anoonyerezebwako ayina kubeera mu nkomyo mpaka ng'okunoonyereza kuwedde ne bazuula talina musango ne baleka bamuta ne kati suspect mumuwadde ne media ayogere ebigere bitakwatagana okutiisatiisa kati njala kugamba kyogamba omubasajja bonna bali mu Uganda omukyalo ono yabadde musiru nnyo okwogera amanya g'abantu abo kyogata bamanyi ekirala omukyalo ono mwamututta omukebera mwenga gavumenti mwamututta omukebera era fayiro yammwe medical report erirudda wateriiwo one mu science oba mu biology omukyala yenna bw'akwatibwa ne bamurepinga by force omusajja amurepinze DNA ye emusigalamu almost for about 1 year nga mweri mwakutta omukyala mutwala mu ddwaliro omukebera nga tebamukwata before jje ku platform otandika okubuzaabuza abantu oyo omusajja amurepinze waali omukubazaawo ne mwamututta omukyala ono mukebera ne mutwala n'omusajja oli omukebera mujjako DNA kubanga oyo omukyala gwe baakwata DNA omusajja yamukwata mweri na kati ekyalimu yesobola kimwagala mutta kati gwe nodira suspect ne muwa media ayogere ne mudiro amaje mulese mu kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti mu paradinga abantu bamwe ne maloba paradinga ne mbabuza kati abasajja banzo otaddamu kulabikako ba suspect ne mbajja mu service kubanga mwine kyemukola kikimukweka kuva ddi safe houses zamwe nga zikozesebwamu abantu batamanyiddwa kubanga ne safe house mu Uganda teziri mateeka okitegera kati firi kusikala njagala okozesa omutogo bulungi nnyo kye tuyita investigations kitegeeza nti omuntu gubasuubira ompaledinga avunaana gye n'akebera nti yono ne mubajjawo ne bata ne basiba okunoonyeza okugenda maaso bwe muga nti omukyala abagenda nti bamurepinga naga nti gundi yandeepinga mwamututte ne mukolako cross examination mu ddwaliro kubanga omukyala eyamukako omukwano ono omukyala DNA ey'omusajja ekyamulimu ejjamuberamu almost for full year omusajja oli mwamuggyeko DNA omukyala mwamuggyeko mwagezi ne mujjako buli kimu ekyetaagisa okulaba nti mukola fomu fomu eraga nti omukyala ono si mukwate kulayije olina abaana b'obuwala olina abaana b'obulenzi kulayije bajja kukwatira omwana we bamusiyage kulayije bakujja kukwatira omwana w'obuwala bamurepinge bamale bamuwe n'embwa oyogera ebyobusiru kubanga okyali mu ofiisi eyo girimu kaseera katono kulayije bajja kukwata omwana w'obuwala bamurepinga abasajja nga 20 bamale bamuwe embwa bajja kukwata omwana w'obulenzi bamusiyage bamale bamuwe ekintu ekirala kimusiyage olwokuba muli mu ofiisi bino byonna ebintu bimanyi tubitegera bulungi n'amateeka tugamanyi nemwe ne muleeta engalabi z'omusajja omukulu ojoyogera ebigambo bitakwatagana
kati goli agamba serving officer general document omukyala bagamba nti bankutte bamutwala suspect waba wali yamukutte bamutwala bamujjako DNA n'omukyala bamujjako ne bamukebera mu bitundu by'ekyambu by'ekikazi ne bamujjako samples ne bazimatchinga n'oli omusajja gwaga nti yamukutte automatically kye tuyita DNA test era bwe zikwatagana aba yamurepinze DNA medical report ya mweri luddawa angazi brain is a monk toddanga mukujja ku media notandika okwogera nga abasajja abamaze emyaka 7 nga tebeetaba mu kikolwa kya mukwano kubanga obwangu bwabwe tebukola negwa omusajja omufumba ina n'abaana nojja ku media notandika okulera embuka n'ebigambo by'ekisiru ng'omuwala baamukuba bamuwamba n'abamuwamba bamanyi aboogedde goza mu Uganda tulimu abasajja bameka waki yagamba abo era ne badde ne baagala omukwata guga yali musiru gwomanyi abaana bameka balepingidwa mu struggle muno almost abana 50% abana banupa abawala bonna babalepingibwa abana ne battibwa tabamanje bali abana abolenzi abasinga bonna banupa abalenzi babasiyaga ezo report muzisirikidde toddanga mukusirwaza gwanga tumanya amateeka kyegamanyi tumanyi kyebakola tumanyi kyebayita medical report bwe muba temunnakebera mu kyalo oyo temuddamu kujja ku media kulimba bantu kati video etandise wamma eyo Felix Kulaije mumaze mukwate kiro ne kalamu tutandise video entuufu nzize mbasomesa ekigambo kibayita succession oba obusika nembagamba bannayuganda mutazuukuka tugenda kwolekera ekintu kyetuyita empire oba Tus dynasty nga muloza nsaaga winchi ewedde nabasomesa mwebabulya muhoozi bani abagirimu na biki bigenda mu maaso mu Uganda muloza nti nsaaga ekigenda mu maaso mu Uganda mukimanyi eno thibaside nga mwe mugiwulira mboba mazaalibwa kabaga kakoza eno bagiyita succession launch oba kyetuyita okussaako omusika mu butongole muhoozi nti asikire Museveni afuke eggwanga Uganda ekintu kino bakitaddemu obuwumbi 10 obwa Uganda kirimu obuwumbi 10 obwa Uganda yensonga lwaki bapasita bonna benayogerako ekintu kino mwekineebifaananyi biri bitambula emisana yensonga lwaki mulabe ne family members bakojja boona omwana basituse bavudde ba Toyota yensonga lwaki mulaba afekinze n'abanyarwanda abawera ekikulu bagire mu Rwanda Air mwe bali mu Uganda yensonga lwaki mulaba buli district eri crucial bataddeyo entujjo y'ono muvubuka mbu birthday. It's not a birthday, it's an official launch kuba kati wano njala balagako kino kibadde gundi kino kati kambalageko bulazi wano katono kino kibadde bwera buli wamba taddewo sent era ne pate kino kibadde bwera ekyo kiri bwera ne kiri across the country omuntu akirimu ye Yoseri yennyini ne Balambalo gahale naye mbalayirira bw'obanga osudde empiso mu kkotiya y'ebyoya empisa eyo nzibu yakufuna ne mwoyo omwana mwali bannayuganda bangi nnyo okusinga empisa emu ate tuli mu kisiibo bala mutolanga mbizi mu kiseera kya kisiibo tuli mu kisiibo waki otyoboledde embiri abannayuganda essaazi no bannayuganda ffenna twagamba byobufuzi tuli basiraamu ate tuli mu kisiibo tosobola kulanga mbizi mu kiseera kya kisiibo balamu ogw'okulya gwasula waki wammese mu kita kati mukulu gyala nkubuulira olwaleero ekisookera ddala ne bw'ozinira ku mpiso oyo kyali otalina wagenda kudda era teri agenda kufuta ngenda kufuga Uganda ekisooka ngenda kulemu information general agenda kutya ekyokubiri buli muyimbi yenna kino nkikulabula nga obudde bukyali kubanga labya abayimbi buli muyimbi yenna agenda okweta mu kuyimba ku gundi eyo ku smart birthday launch muganda agenda kubulira gaabo bagenda ku 5,000 ne kaliya yegenda kuba efudde nkiddamu bagenda ku 5,000 ogenda okuyimba kaliya yegenda kuba efudde nkiddamu omuyimbi yenna agenda okulinnya ku launch ya Muhoozi project kasita ogenda ku stage kamera nizikwata mu public ogenda kuba owedde kaliya music egenda kuba owedde kati nkulabula nga lina bugisi mufungize mwetunda ewa Jerusalem sale industry ne mugitta bubadde mukyana opportunity egenda okuba ebivulu ebuli w'eggwanga wapone mu Kampala ne mu Uganda wantu wonna owalayi nkulayirira analabikira ku stage nga sima muva kubali baka million kuba abafutu abategera naye omuyimbi yenna kasita onalabika ku platform ya Muhoozi mwe ogenda kuyimba nkulayira ogenda kifuwa ng'okizza munda kaliya yo weekomye
ekirala okumanya bana basajja tebaswala buli district ezisinga ziri crucial bazitaddemu launch eno si birthday muhozo oyina emyaka 48 kyogamba olwalo soso kuza birthday oyina 48 years. Is it the first time for you to celebrate your birthday? Don't fool Ugandans. There is a hidden agenda that they are launching your presidential ambitions because anytime, anywhere, you want to repress your father, which is not easy. We are not stupid. We know we are against the Tutsi dynasty. So now I'm telling all Ugandans, please be very careful. Whoever is going to attend that party or that function, make sure that the moment you get out of that function, go for medical check-up. Otherwise, baba manya baganda mwagala nnyo okulya n'okwasaamirira bagenda bawo Obutwa mujja kuvaayo ng'emmere bakwadde emitwalo 2 nga weetaaga obukadde 150 okujjanja mu ngeri y'okusobola okuba ng'olwo olyotegeera bulungi nnyo. Ekyo kyo kibategezezaako. Uganda yonna bagitaddemu pate naye bagaba bodaboda bazigabira mafuta fulu tanka ewawa n'emitwalo 2 ne bagaba ne t-shirt okuba nti bakuŋŋaanya abantu bano. Mu Kampala okuyingira bakutaddewo kwaweere ne bagenda buli gombola ya Kampala nga bagaba t-shirt bagabirako n'emitwalo 3 nga n'emmere yabwerere ekyo mukirayo bulungi nnyo. Gwe mba mwagala okutegeera ekintu kino njagala mubeere bulungi nnyo nga mulaba naye kubiriza bannayuganda mwenna bwe kibanga kwe kusalawo kwammwe ng'ensi omugisazeewo mu kigabe agenda erugo kugenda gwokimanyi nti okubonaabona kwe tugenda okutandikira n'okwabazzukulu bo nkiddamu anaagenda erugogo mbusimanyi ogenze mu birthday ya muhoozi kimanyi nti okubonaabona kwe famire okugenda okutandikira kubanga bino tubibagamba temumanyi naye buli munnayuganda yenna amanyi nti oyagala ensi yo avoid that function otherwise you are going to face consequences. Emmere gye mugenda okulya nkiddamu egenda kuba essuwaani ya mitwalo 2 oba soda wa 200 oba wa 100 kijja kwetaagisa obukadde 100 ogenda okwejjanjaba ekinaava mu kulyako mulyankuzibwa nnyo mulinga emmese ensolima. Ekyo nkibagambye oli akimanyi nti abaganda mwagala nnyo ebyobwereere koza ki yagitadde mu Buganda muhozi muzaala Buganda waki tagitutte embala oba wabe kirihula waki tagitutte n'agitola mu Buganda muzuukuse engalabi zammwe waki tagitutte mu state waki tagitutte egundi ewakitawo eri ekisozi ku faamu gyabba waki tagitutte lwakitula waki tagitutte ente waki tagitutte nakasero lwaki agitadde mu open space kati namwe abali banoonya golodi nga munoonya golodi musimira empompogoma temukyanoonya golodi musimira golodi waali wano nkibuuli abali banoonya golodi nga musima ebinnya golodi waali abeereetedde temutagana abali bagala golodi nga musima empompogoma golodi azze ku ngulu mukoka amuleese message mugimanyi bulungi nnyo mwetereze bulungi nnyo bwe bubaka bwange bwaliro naye ng'omuyimbi yenna anaagenda kimanye nti kalya yeefudde anaagenda okulyankuzibwa ne soda kijja kwetaagisa obukadde 150 okwejjanjaba goza ki bakikoze mu Buganda era olakitandikidde mu Buganda oza lwaki birthday onayina emyaka 8 giri era celebratinzeko birthday lwaki leero kubanga bagala kulonkinga succession obusika bwa sikire kitabu Yoseri kaguta 7 mukitegedde bulungi kale no saagala balwisaawo kangende ku information entuufu eyandese. Kubanga na security alert si wano linana y'abantu abali mu Uganda benjagala muzukuko obwongo bwammwe nendowooza kantandike ne kantandike na kino eno message njagala engende mwenda ba MP ba Uganda mwendo buli wa NRM buli wa FDC buli wa NUP buli wa njala mu please bulungi nnyo ekizibu temumanyi bukodyo bwamu yeekero ono era temumanyi nenda ba MP ndowooza oba mwetaaga mu Windows update mukimanyi bulungi nnyo nti abaka ba parliament bukyanga Yoseri yajja mu Uganda bangi bafudde Obutwa nga buli ku parliament okutuusa olanya bwe yabulidde omwera ku parliament mutegeera ebirundi emeka mwali mulabyeko ng'omukyalo okaddaga abadde mu parliament nga ali mu kantini ya parliament bameka bajja n'emmere yaabwe nga parking mu container mu parliament kati babazanya akabadi kaakano munnange olwali teruliawo Yoseri ngalagira Anita Mongi n'ebitongole by'okwerinda nti abantu beekengera nnyo okulya emmere ku parliament olw'okuba Obutwa twagala tuzanye akabadi kamu naye akabadi kano nga tebannakazanya kansooke mbanyonyola njagala kubuuza okuva linatandika okubuulira abantu obuto buli mu state house bannaddiini obutagendayo n'abantu ba bulijjo nalonga kyafuma emmere mu state house mwabagendayo aba SFC aba state agents ne bannaddiini mukyali emmere mu state house ne nalonga omulimu baagu mujjako takyakuba n'emmere gye baleeta tebakyagiya SFC state house workers n'abasirikale tebakyalira mu state house
nalongo n'omulimba mujja kota kyafumba mmere kati gwo ngamba otya bwanga tebagira mu State House bagikolera ku gundi ku parliament mwoli mmere brain is a monkey mugenda kufa bajja batuga kati akakodyo kakano Museveni yamugambi ndi twetaaga okubanga tuyita mu kikolwa kye mukatwagala tuteekewo akabonera akalaga nti parliament wali botwa teeka okufumba oyita mu parliament bonna bali naawe oli emmere osike bali balowooze nti media byeyogera byonna byampuna parliament emmere yayo nnungi nnyo tewali botwa kati munnange nga bateekateeka nga bafumba emmere Anita Among aleeta engala gye banne nga batula ng'abagabula nga balya suwaani baga nti tewali butwa mulye ako kabadde kanyeebwa kasenda bazaana kasenda baguzi mwagiridde bulungi nnyo mwebale naye mudde muli endala ya kantiini mudde muli endala ku kantiini kali kadde katego babateddewo akasenda bazaana nti bate ku parliament Anita Among yalire emirundi emeka gyabadde alya ku parliament I'm asking emirundi emeka gyabadde alya ku parliament bako bakataddewo kubasikiriza nti ku parliament emmere teri mbutwa naye ng'obutwa weebuli kino bakibazanye buzanyi bakibateerewo musobole okubanga mukirabako naye ng'ekituufu kiri nti akato weekali akadde kasenda bazaana babalage nti wali kato ku parliament mukome mugirye mujja girya mujja kuwaluka bajja baziika ekyo kyo nkibabuulira muzanya n'omunyarwanda yajja okuwamba ensi yammwe nga temukimanyi alright manyi nti Yoseri otudde kuno either family member wa Professor Gordon Wavamono kwoli oba Professor Gordon Wavamono kwoli kuno oba omuntu omulala yina kwoli njagala Professor Gordon Wavamono olize obaka buno bubokka security alert yijo njagala egende kuba kati ntandise video entuufu Bannayuganda mukyajjukira nti Yoseri bahulwa tabasira mu mutawano wa Kalekezi nsi yatemuzayize ensanga bisibe ali anti-Baganda most especially those people who operates business in Uganda abakyalinawo ssente mu bantu abaali bakyalinawo ssente bajjawo Dr. Mulwana ne bamusikiza emboozi na gibanyumiza kati target eddako ya musajja mukulu Professor Gordon Wavamono nanyini WBS yavaawo po ne Spear Motors mukulu taata wange kubanga onsinga myaka mukulu Professor Gordon Wavamono abasajja bano bateekateeka okutta naye kiki ekikussa wulira bulungi nnyo Professor Gordon Wavamono empuuna malungu zange wepo n'ensolima zaagudde ku biwandiiko ebyamaze okusayinikibwa Yoseri bahulwa tabasira mutano wa Kalekezi n'abiwaako ebitongole nga CMY ISO ne ESO okuba nti bakujjawo basobole okubanga batwala ebyobugagga byo kiki ekigenda okukussa ekyamangu ennyo wuliriza bulungi nnyo Yoseri yatudde ne famire ye ne bagamba nti beetaaga ettaka erya Equator wali webayita wa kulwe masaka manyi Equator weri mumanyi wo bulungi ekayabwe Yoseri yagambye yeetaaga ettaka ly'ekayabwe erya Equator mukimanyi bulungi nnyo nti hotel ne restaurant eziri awo eziri ekayabwe za mukulu omusajja omuganda eyattulula Gordon Wavamono Yoseri yagambye yeetaaga ettaka lino ne famire okuba nti bateekawo hotel gaggadde ez'omulembe zisobole okuba nga zibagiramu ensimbi bo ne bazzukulu bwe basobole okweddiza ettaka ate basobola ddizaawo ng'omukulu Gordon Wavamono waali so nno ekyo kimu ku bigenda okukosa bagenda kukola batya wulira emboozi Yoseri yagambye nti omwami ono tugezezzaako mwanvuwaza naye agaanye tugenda kukola tutya okuba nga tutwala ettaka lino njagala ne Sudiru Paleria muteeke mu vidiyo eno bulungi nnyo Sudiru yajje Dr. Wavamono Museveni ayagala kutwala bya bugagga bisinga obungi naye nga main target baagala kutwala ettaka lya wali ekayabwe erya Equator bazimbewo hotel gaggadde yensonga lwaki baagala kutta nga baagala kutwala ettaka eryo bazimbewo hotel gaggadde kubanga bo balina omuyindi waabwe gwe baagala okuyitamu bo bayita investor gwe baagala okuleeta abe nga atwala ettaka erikuzimbawo hotel ennene jjukira bulungi nti meeting eno yatudde mu bintu bino okukola ekintu kino yabaddemu Yoseri bahulwa tabasira mutano wa Kalekezi Salimu Sale Janet Kembabazi Odrek Lwabwogo Karugire wepo Karugire yabadde omu ku babadde mu meeting eno ne bagamba nti tulina okukola ekisoboka okuba nga tujjawo Gordon Wavamono tusobole okuba nga tutwala ettaka lye n'ebibugagga ebirala by'alina olw'ensonga nti twamugezaako ko naye akyalimye bagenda kukola batya munnange nga sinagenda wala nnyo kulambula bigere mukulu Gordon Wavamono njagala otandika okwetegereza nnyo bagagga banno abali mu Kampala naddala beefuula nti balina ensimbi muno bagenda okuyita amangu okutuukako era ng'omu ku bo manyi otera okwogera ne bamuyita Sudiru Paleria ono Sudiru Paleria kimeza kya Museveni box omuterekeddwamu ensimbi z'omusolo eziri mu buwumbi bwa $. Sudiru Paleria ono
yagenda okuleeta gubayita investor nga bamaze okujjawo alyoke atwale ettaka lyeka yabwe lino balizimbeko hoteli gaggadde naye ng'era y'omu gwagenda okuyitamu okubanga akunoonyereza kuno okutuukirira okuba nti abako ebiga byayogera nga bugagga munno naye kinaddiriro ojja kitegeera kubanga y'omu ku bantu bemmanyi nti bo basobodde okuba nti ye soft target basobola okutuukirira okubanga boogera naawe engeri gye bagenda okufunamu engeri gye bagenda okufunamu ettaka lino n'okutwala ebibugagga bye bisinga obungi bagenda kikola batya wuliriza bulungi nnyo nga sinagenda eyo mujjukira nti omwami ono yali omu ku basajja abagagga togge oba fugge abalina ensimbi ze beekoledde muno yalina TV gye bayitanga wava muno broadcasting service mwayitanga WBS TV eyali esomesa n'okubuulirira abantu eno baagimuggyako ne bagiggala nga bakozesa ekitongole kya Uganda Revenue Authority ekyamugika omusolo vo omwange n'asobola okuba nga TV eno butongole bagitwala munnange bo nga bannannyini ensi muno mwe mwali Nairo Bank abatamanyi Nairo Bank eno yali banka ey'omukulu Gordon wava muno naye bagitwala ne bagijjawo ne bajjawo Spear Motor Football Club nayo ne bagimutwalako ne bagitwala kati essaazi no twogerera abaagala kutwala Spear Motor Assembly Plant eri wali ku luguudo era oludda ejjinja ngono tokutuuka Namboole nayo baagala gitwala ngeri ki bagenda okutandika mu kulumba mukama wange tata wange bwe batandika okusindikira mu musolo bakubuuze akana n'akataano ku nnyingiza n'ensaaza n'opona ensasula yo y'omusolo manya nti bakutandiseeko okunyonyogera ebigere sina kindi bw'onoogaana okuseka banaakuseka amatu n'amatama osobola okuseka naye nga mu kukusika okwo bajjako basooka kuyita mu musolo guno nga bulijjo era bw'onoogaana ekyokuzzaako bakimanyi bulungi nnyo kuba bakuteza abantu bangi abakuli okumpi abagenda okutuukirira so nno bagenda kusooka kuyita mu kintu kya musolo bwe banaamalaawo bakusindikira batamanya ngamba mu ngeri yonna esobola basobole okuba nga bakuwa akatwa osobole okuba nga ovaawo batwala ettaka lyo so Professor Gordon wava muno erebadde security alert yo ndowooza ogifunye bajja gikutuusaako bulungi nnyo ng'era baganda bane badde bagenda obbajjawo ate tukimanyi bulungi nti gw'omu ku bantu abalwana bwezizingirire okuleeta Yoseri Bahabula tabasala mutano wa Kalekezi nsi ereeta muzezedde nsanga bisire ng'oteeka ensimbi n'okusapootinga mutwalo 18 mpaka 86 naye asazeyo bakugjewo nga nina bugisi mufungize ndowooza Yoseri ku vidiyo kuno kwoli ngenze maaso oyowedde ngenze ku ndala njagala mutagingira kuno eyita minister wa security naye ng'ate musajja mponga byona musajja munyarwanda eyali MP wa Masaka naye ng'ate kati munyampi akolera government era gikoledde ebbanga Vincent bamulaga kisempijja njala tegeeza bana Uganda mwendana ddala baganda abali mu bitundu buno wammanga eyabalula esiridde mwekaabire wetwogerera nga Yoseri basira mutano wa Kalekezi nsi era muzezedde ensanga bisibe ettaka lisinga obungi erya Buganda lyeddiza era nga basenzaako abasajja n'abakazi abanyarwanda abajja n'obugugujjo bena temulimu mawolu kumbe bazze kusenga ku ttaka lino wetwogerera erimu ku ttaka erya mayiro akenda erya Buganda nga Ssaabasajja Kabaka yalina kuvunaanyizibwa ng'omukuumi waalyo lyawe wadda Yoseri basira mutano wa Kalekezi ne famire ye mu bitundu bino wammanga era mutandika okuwulira endooliito nga baba bagobayo mutegere nti ettaka lino Vincent bamulanga kisempijja yali skota oba yali omunoonyeza ku ttaka lino era n'ebyapa ne babikola muno mwe muli ebitundu by'ebukakkata bw'obanga oli webukakkata ng'otandise okulaba abasaatuusi batandise okusaatukira ku ttaka kubagobako mumanyi nti erimu ettaka Vincent Sempijja lyawaayo 7 kuno kwe kuli ttaka ly'ebirinzi mwenna bannamasaka bali mu bitundu by'ebirinzi mutegere nti kasita muli abasaatuusi nga batandise okujja okusaatukira ku ttaka lyabwe babagobako oyo simula lyakikola Vincent bamulanga kisempijja ku Yoseri basira mutano wa Kalekezi ng'ettaka amaze oddibawa kuliko Mutemula mwenna abantu b'ebitundu by'Masaka abali mu kintu bayita Mutemula namwe mukimanye nti ettaka lyabwe abasatuusi banajja bajja kubanga nalyo ku ttaka lyebawaayo kwe kulinda kolinda bogabo mwe muli ettaka lino bawaayo okuba nti bana basatuusi bagenda kukolerako bagenda kukolerako ebintu byagenda bagamba amataka gano gatudde mu bifo ebituufu ennyo ebiriko ebibira wepo n'ebisenyi bino wosobola okubanga okolera bizinesi wepo n'okwekwekayo okukola ebintu ebyetolodde ng'oyagala kufunamu ensimbi n'okuteeka ebintu ebikusifu ettaka lino essaazi wetwogera ettaka lya Buganda naye nga bamanyi nti bakyusakyusa ebyapa kino kye kyaviiriddeko n'omusajja ono Katonda gwe yayise engeri gye yafuddemu teyategeerekese bulungi nnyo ng'abadde mukozi mu Ministry of Lands gwe baggyeewo ku biseera bya Easter omwami ono njagala mubalaga ekifaananyi kye alindako wano waha agundi eno mwagire bulungi nnyo mwagirabye ono y'omu ku basajja abadde mu Ministry of Lands eyaggiddwawo ku biseera ebya amalya ga Easter n'aggibwawo olw'ensonga nti bantu abadde manyi ku bintu by'ettaka message eno eri bweti kubanga omwami ono y'omu ku bantu abadde batebagobera biragiro bya Museveni ne babbibane ku ttaka mu Ministry of Lands mu Uganda muno mwe muli n'omukyala gumawodde nnyo Kasiki yazze mu kakiiko akabuliriza ku mivuyo gy'ettaka
n'agamba nti nze sisobola kugenda ku biragiro bya mafia ne Museveni kubanga ettaka libawayo sitofu. Message eno etambula bati bagiwandiisa omwami ono bamuyita Lands Ministry Top Commissioner Grace Kagolo, sudden death on Easter Sunday has left everyone in the government feeling alone and very frightened. He was overseeing the key government projects relating to land management and registration and documentation, including the 345 billions which the World Bank recently gave to Uganda to operations in the 21 newly established land ministry zone offices or branches. Omwami oyo bambi yattiddwa naye ng'ekisinga okwennyamiza ennyo mu mboozi eno. Lindako ogenda kiwulira. Lindako ogenda kiwulira wano kuba information ina nnyingi nnyo saagala mudduke. Lindako ogenda kiwulira wano. Bwe naba sikiina gya kibaleetera oluvannyuma olulala. Okay, kiri ku ssimu ndala. Ekyennyamiza nti ono omusajja yavuze bulungi nnyo okuva e Kampala n'agenda mu maka g'omu kyalo gye yabadde agenda okuwumulira okunonako olukulu. Munnange n'ayingira mu nju bulungi nnyo bamukulisaayo. Ndowooza kanyo kawule bakamuweredde ku mulimu ng'ajja. Bwe yagenze okuyingira mu nju n'agamba kansoke newumuzeemu mukyala we n'agenda abeeko by'akola. Wano wazzeewo abagenyi abadde bamwetake waka omukyala kwa kufuntuka gye yavudde ajjaniriza abagenyi. Era nga bulijjo abakyala bamanyi nti bwe balaba omugenyi gazze bamwaniriza era nga gwe badde bazze okulaba. Munnange n'abagamba kamba yitire omukulu. Omukyala yagenze otuuka mu buliri nga bambi omwami zembu yagezi kunta naye ng'ekyamusse bw'abadde butwa obwamuweereddwa olw'ensonga nti abatamanya ngamba ababbi b'ettaka baakibadde mabega okuba nti bajjawo omukulu ono. Kiki ekiri mu ttaka lya Uganda? Muwulidde abafere gavumenti ya Yoseri bahabula otabasire omutano wa Karekyezi. Abasajja bano si babbi balwadde. Wulira bulungi nnyo. Essaawa zino bagamba nti bagenda kuwa baagala kuyisa ensimbi endala zibakuwa eddwaliro Lubowa. Omusajja oba mukazi w'omusajja alina kampuni enfere bagiwe ensimbi endala okuddamu okuzimba eddwaliro Lubowa ng'ate ziri ze baba wazaalaga luddawa. Omwami ono gwe bagamba nti nno ye nannyini kampuni eno era yatutte mmwanyi zaffe era ye nannyini kampuni eyabba essente ez'eddwaliro Lubowa. Kati mulye byafaayo bye na biki byadiringa ne Museveni mulye bulungi. Ono mwami ya controlling accounts ne business za Museveni ezebbali ze mutamanyi kambi wasomere mu lufuutifuuti mujja biwulira. Museveni's offshore accounts managed by the Enrica Petit yoyo no. Offshore accounts zensimbi oba za accounts ebitavu by'abantu abagagga ebitamanyikiddwako mu recording nti weebiri bi-existing nga balina abantu ababicontrollinga. Kati omwami kyalo ono Enrica Petit y'omu ku babbi abafere abaddukanya offshore accounts oba ebitavu bya Museveni ebitamanyikiddwako. The Firebrand or Italian investor Enrique Petit is managing Museveni's other shore bank accounts in Bahamas. Bakugambye nti omukyalo ono omuyitale eyita investor tanadde ekikumi ekigulya amagala eddiba. Omukyalo ono yaddukanya ebitavu bya Museveni naddala akawunti eziri mu bitundu ebirala by'ensi naddala okusingira ddala mu nsi gye bayita Bahamas. Enrica Petit managed Museveni's companies abroad, among which includes Bagambi. Omukyalo ono omwavu empyonga byoya ekifaananyi yatwala oba yavunaanyizibwa ku kampuni eziri ebweru wa Uganda eziddukanyizibwa ye ku lwa Yoseri Tobasula mutano wa Karekyezi. Kampuni zino ze ziruwa mwe muli Finmed Design Consultant Limited oba Consultants Limited, mwe muli Medfin Engineering Limited, mwe muli Fineset General Contractors Limited. Kati company muziwulidde bulungi. Also Petit is the director and managing Museveni's accounts in the foreign business abroad. Kuliko Grandlays and Co Limited in UK, British Benonian Oil GAD Limited, kuliko Mediterranean Corporations Limited, kuliko IP Almento Limited, kuliko Bedford Power Equipments Co Limited. Museveni has shares in companies since 2009. Bakugambye nti kampuni zino zonna Museveni azivunaanyizibwako bitundu 10 okuva mu mwaka gwa 2009.
kati wulira ne bisesa. Enrique Petit was given trillions of shillings to start the construction of Lower Hospital in 2019 and again she has been rewarded a sole ownership of Uganda Coffee by forming a fictitious company which has no records of doing such business. Bakugambye nti omukyalo ono Enrique Petit yaweebwa obusiivu bw'ensimbi okuzimba eddwaliro ly'ebyobulamu mu mwaka gwa 2019 ate era y'omuntu y'omu eyaweereddwa kontulakiti n'obwannannyini ku mmwanyi z'Abannayuganda zibenga yazitunda wepo n'ozigula katale konna mu Uganda ne katale k'ensi yonna muwulire bulungi nnyo. Obuzibu bwavudde ludda wa? Obuzibu bwavudde ku company enzimbi eya local construction company which had agreed to provide building materials and building the hospitals sued the government for the non-payments through on work and ever been started on Lower Hospital. Local company has been waiting to start working but was not allowed to start the construction so that it is sued the government. Abamafiira balimo bagamba local yawabira government y'Omutabbizi wa Beat okubati yabadde ewereza ebizimbisibwa byonna n'okwasaganyiza ebintu byonna nti eruddenga ewayo ebintu bino nenga tasasulibwa. Bano mafia ku ddwaliro ly'Obuwa ne bagamba nti local tugikwatiremu esobole okubandika ogula omusawo ku government ate era tufe tuddemu tusasule ssente ezo. Munnange eyo ye company gye mulowooza nti Museveni alina ssente. Ate n'ekirala ettaka ly'eddwaliro ly'Obuwa ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda oba ttaka lya family nenga family y'abalangira n'abambejja ekyapa temukiina. Kwegamba akajanja akakuumuusa gula ak'omugwanya ke mwalowooza nti mugenda kumanyira buli kimu. Ettaka ly'Obuwa si lyammwe naye mwabbalibbe ate ke mwagala okuzimba eddwaliro nga mwazimba ery'ekiruddu ku ttaka ly'Obwakabaka ne muzimba ery'ekawempe ku ttaka ly'obwannannyini. Okitegeera kati buli kimu mwagala kubba kibbe. Kati muna ebyo byonna mutegedde bulungi nnyo. Kati gyalagenda ku information endala gye mbadde mbawadde mulindeeko bulungi nnyo. Okay, eyo ngimaze. Kati ngenze ku information endala. Njala mwotagingire omukyala Ruth Nankabirwa Kiza Besigye Salimu Sarejeni Museveni David Sejjusa Muhoozi Kanyarugaba ntandise bwenti. Meeting eyatudde mu State House Entebbe nga yayitiddwa Yoseri bahabura tabasala mutano wa Karekezi nga eyamugambye agiyite ye mukyala namba 4 Ruth Nankabirwa. Ruth Nankabirwa mukyala namba 4 wa Museveni era nga mulinamu abaana babiri mbugule bweddu lwakuba tasobola balagadde okuboogerako. Ennaku zino ekimusirisizza talina nnyo byakkola olw'ensonga gye baamuteeka teri kasente okuggyako okufumba omutwe gw'okubba. Bano mu meeting eno bakkiriziganyiza ebintu bino wammanga njagala mumpulirize bulungi nnyo era mutegeere bulungi nnyo. Naye nga sinnagenda awo nkubiriza omulango okutakungula bannayuganda mwenna bali mu Uganda naddala mu Buganda. Bw'oba olina akasente ssaawa zino genda ogule omunnyo, ogule sabbuuni, ogule omuceere, ogule akawunga, ogule ebijanjaalo, ogule amafuta obiteeke mu nju oyo osirike bwekye nkiddamu nga sinagenda mu maaso. Bw'oba ng'oli munnayuganda ng'oli mu Uganda genda ogule otufuta otw'ettaano tuteeke mu nju. Genda ogule omunnyo oguteeke mu nju. Genda ogule sukali omuteeke mu nju. Genda ogule akawunga okateeke mu nju. Ogule n'omuceere oguteeke mu nju. Eno information gye ngenda obbawo essaawa zino. Bino ebituukawo saagala mugenda omusajja teyatugamba kubanga kino kye wapulaninze okukola. Kakiddemu omulundi gusembayo. Munnayuganda yenna gy'oli mu Uganda eyakwawula esidde bano tufugibwa babbi abajja okusaanyaawo. Bw'oba olinamu akasente sooka ogenda ogula otufuta kye tuyita kerosene oba parafini ogateeke mu nju osirike. Gula omuceere, gula akawunga, gula ebijanjaalo, gula sabbuuni omuteeke wako osirike. Era otegeeze famire buli muntu yenna akozesa ebintu byonna abikozese na bwegendereza kubaka bagenda obakola temugenda kitegeera. Video etandise. Mu meeting eno olw'okuba nti bano basajja ensimbi zibeekubye MP era zibeetakuza lujjo. Omukyala Ruth Nankabirwa yategezezza bbaawe Yoseri Basero ntana Karekezi nti ita meeting tusinkane mu State House twogere ensonga zino tubeeko ng'ekyo tugenda okunyigiza bannayuganda tufune ensimbi. Olw'ensonga nti government ate nga tebaagironda bannayuganda balonda bakyagalanyi sentamu bali mu buyinza obubbe y'ensonga lwaki buli kimu kibatabuseeko era nkyakubira omulango ogutakugula bannayuganda mwenna gye muli era bali mu kwekalakasa mu ggwanga lya Amerika bali nnyo bali ddala n'abali mu nsi endala mugende mwekalakase kubanga ekintu kimukola kikola. Namwe bali ku Twitter ekintu kyemukola kikola okuwandiikira banka ez'enjawulo okuwandiikira ebitavu by'ensi yonna okubitegeeza ba Museveni ssente kikolera ddala kuba talina nsimbi. Bano mu meeting eno olw'okuba nti bano basajja ensimbi zibeekubye MP era zibeetakuza lujjo. Omukyala Ruth Nankabirwa yategezezza bbaawe Yoseri Basero ntana Karekezi nti ita meeting tusinkane mu State House twogere ensonga zino tubeeko ng'ekyo tugenda okunyigiza bannayuganda tufune ensimbi. Mu meeting eno
mu bigambo Lucy Nankabirwa yagambye baawe Yoseri yamugambye tugenda kukola omulimu gw'okutandika okubuza ebintu ebya bulijjo ku katale tubisibe mukijjukire nti abantu abali mu business esinga obungi mu Uganda bonna ba state agent oba ba minister ba member parliament n'abanda byabufuzi bebaddukanya business esinga obungi mu Uganda gamba ng'okutunda amafuta okutunda engano okutunda n'ebintu bya bulijjo byonna kati baasaze batya Lucy Nankabirwa yagambye nti engeri tulina ssente twetaaga tukukamule ensimbi mu Uganda nga tukweka ebintu bya bulijjo ebyetaagisa emiwendo girinnye tugenda biddamu bitunda katale nga biri ku bbeeyi ya waggulu nkiddamu Lucy Nankabirwa yagambye bbawo Yoseri Towasale mutano wa Kalekezi tukole ekintu kye tuyita okukweka ebintu ebya bulijjo ebikozesebwa tubikwekere ebbanga eriwera bigenda okuddamu okutubisumula okuddamu bijjamu nga tubijjamu oba tuba tubizze tetubijjeeyo tubikwatemu ebbanga emiwendo girinnye ebintu bino tugenda bitunda oba abantu bagenda bitunda nga biri ku mwendo gya waggulu nnyo nga tusobola okufunamu ensimbi bye biriwa kye bagenda otandikirako ebintu bino byonna abasinga obungi bannyini byo bali mu gavumenti era nga bano bebamu ku bantu abaleese ekirowoozo kino ne bakigula bulungi nnyo muwulize bulungi nnyo Lucy Nankabirwa yamugamba tusooke tukweke amafuta tulinyise emiwendo gy'amafuta buli kintu kirinnye nga sinagendeyo kansooke mala okusomesa embuzi zino ezaabula mbuzi ndiga zonna kubanga brain za monke Yoseri Tibahabula Tabasale mutano wa Kalekezi siyaleta muzayizedde ensanga bisibe ne mukyalawo Lucy Nankabirwa omukyala omululu eyita omuganda atalumbirwa abantu bannansi nsanyusa obbala mugye bali kujja mutuusage nga konsumiti buli bulungi ne bantu mmwe mwasomera wa kale ekitono ekyo mwasomera ludda wa nakyekoledde primary school mwasomedde munesirikidde primary school mwe temukimanyi nti mu ssomo ly'ebyenfuna kye tuyita economics lye litambulizwako ebyenfuna mu nsi yonna mwe temukimanyi nti omuntu wa bulijjo yatambulirwako ebyenfuna by'eggwanga oba temukimanyi nti bw'obanga oli mulunzi olina ente eyo ente gy'okomo giriisa n'oginywesa n'ogirabira n'ogifuuyira lwekuwa amata amangi era ne obogera gitunda mu katale olyaga nti waayi we bali kulunda ente enyirira nki naye kati gobanga oyagala okukama ente togiwadde biwata togifuuyidde esula bweru ki ky'osuula kyogenda okufuna mu nte tewali that's the problem bwe muba mwagala kukweka bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kati kambabuulireko munnange omanyi kusoma obutasoma bulumu okuze ate amagezi gaba ga mitwe so si migejjo ezo diguli ze mulina eza nassaloodi y'ensonga lwaki mutegeera mwosa mutya embwa kankuwa ekyokulabirako embwa gye tuyita ddoogo magujja mu Luganda bw'emala ennaku 3 nga teridde gwe mukama we esobola okweriira do you copy embwa gy'osibye ku lujjegere bw'emala ennaku 3 oba 4 nga teridde era egenda kweriira singa ekutula oba n'ogisundula mugenda kukweka ebintu bino mbibuze katale abantu babulwe ekyokulya mumanye ekiyinza okuvaamu temukimanyi njagala mbikweke nabana bagawumbidde bategere kyekigenda maaso nabagambye ku lwokubiri nti amafuta gagenda kulinnya n'ebisalira entambula bigenda kwongezebwa okusinziira mu meeting ginategeddeko n'ebibagamba lugenza okutuuka olunaku lwajjo ki ekibaddewo obadde otambulira ku 210 obadde otambulira omutwalo weegi obadde otambulira ogumutundu weegi naye mwatakusobola kutegeera bintu bigenda mu maaso mu ggwanga mutegeera mutya kati njala bagamba bwe muti Lucy Nankabirwa ng'asooka agamba bbaawe tusooke tugale amafuta gantugakweke bwe tumala okugakweka tujja kukola kyekyokukola naye mu gakweka tulina okusooka okukola move eno yeeruwa move obanga sinagenda ku move mu bantu bonna abakkiriziganyiza enkola eno mwabadde mu Lutandikano Kizza Besigye Salim Sale Janet Museveni David Sejjusa Wepone Muhoozi Kanyirugaba bano bonna balina companies ezireeta n'ezitunda ebintu bya bulijjo ono Lutandikano Salim Gitadi General Besigye alina petrol stations eza Total kitegeeza atunda mafuta Salimu Sale alina dipo z'amafuta Salimu Sale ye nannyini kampuni zonna ze mulamu abasira abasumaali
era yena nyini company ezisinga okuyingiza engano mu Uganda ng'akolagana wamu ne Mandela omusumaali ayina n'ekyuma kya kasoli n'emmwanyi ebusega bwe bafumbiranga ebikondo ku MKM ku nkulungo y'ebusega ku MKM ekyo ekigwangizo ina ekiro ekyo company ekiriwo kya musajja gwe bayita Mandela naye Mandela kisiikirize ekya sensekere nannyini Yoseri Musarakanda nako muri mu Janet Kembabazi ono ayina petrol stations bayita Kaki petrol stations bw'osanga petrol station gye bayita Kaki oyo Janet kuliko dipo z'amafuta eziri ekyengera zino omu ku ba big shareholders ye David Sejusa gomuyita Tini Efunza Muhoozi Kanyarugaba y'omu kuba yina company ezitunda n'okuyingiza ebyamaguzi era nga wosanga company ezitibwa Hash petrol station ezitunda mafuta Muhoozi Kanyarugaba yananyinizo nga zidukanyizibwa abasumale basinga obungi mu ggwanga kotolo eggwanga lyonna Hash wasanga Hash petrol station ya Muhoozi under the disguise of the Somalis people, but Hash belongs to Muhoozi Kanyarugaba and other companies. Kati bana abantu be bananyiri mafuta ne Kayindo Tafire mwali kati Kayindo Tafire ye kyagenda okukola kugala sukali kumukweka n'ebintu birabyo bikozesebwa kubanga abayingiza ebintu mu ggwanga kati bamaze okutula mu meeting eno bakkiriziganya ebintu bino tubikweke naye bagenda okukola bagenda kuteeka tight security ku buli entry point border entry point ya Uganda nga tebakkiriza ekisoko basimagula bagenda blockinga n'abasuubuza ebintu bya bulijjo okubijja mu nsendero bingiza mu Uganda bagenda blockinga babenga bo ebintu balina mu stock babikwese ku katale birinye byeyi balyoke babitunde bafune mu sente ekekakodyo mugenda kula boda nga ziriko abemundu ziwasa mayinja buli entro na bale musimagolinga kasabuni oba bichi byonna bagenda kubanga babiyimiriza okubanga biyingire eggwanga okugezaako kuba okuteeka abantu mu kintu kino kati mu kintu kino bagenda kikola batya kyebagala okweka ebintu bino kubanga bali mu business eno basobola okulanga ebintu bino birinnya ebbeeyi basobola okuddamu bitunda nga bafunamu ssente empya n'enkadde tugenze maaso nakino kubajjukizaako ekyo mukitegedde bulungi Ruth Nakabira yakirese ababibadde mulaba bakiriza mbitegedde bulungi era ndo zamula emiwendo gy'ebintu girinnya naye ate abayizi n'abazadde mwegendereze nnyo amasomero tegafuuse babbi lindako tugende mpola nnyo abasomesa n'abayizi njagala muwulize ekintu kino abazadde kati muwulirize mu Uganda bakubbe kale bakubba ne mu kibira twagala nnyo okusomesa abaana naye obubbi buyitiridde osasula school fees miliyoni naye ate ebintu bisabibwa bisukka school fees obungi nina wano ekimu ku requirements zinafunye ku masomero agamu nga bana abaana jukira ba P7 abagenda okutuula ne kirasi endala naye nga wulira ebyetaagisibwa zino ze details beetaaga tuition fee oba school fees mitwalo 7 development fee mitwalo 2 kati bakulu waliwo essomero mu Uganda eritalina kizimbe erisaba development fee nti abaana batandikira kusomera mu musingi ebizimbe babizimba batudde muli teri wadde Ministry of Education ekyogerako teri government wadde ekyogera kuba bana basajja babbi mbadde nga nti ogenda okutandika business ng'essomero ng'ebizimbe bwebiri. Why do you ever ask parents development fee for what use? Because you must have capital to start a business. If you don't have capital, you can't start business. So how dare you charge parents development fee every time? Kyandibadde kale mutubbi nziba mu ttaamu esooka ng'omwana ayingira kibeere yale naye kino kati batandise kiteka every time ng'omuzadde osasula development fee. What is development fee? Ndize sente zikulaakulanya essomero okuzimba ebizimbe for what use? Omwana gwe oyagala muleetere tule miti oba ki? Tugenze maaso. Kuliko personal essential requirements mitwalo 10. Kuliko pocket money for pupils daily snacks mitwalo 10. Kuliko school club fee mitwalo 2. Kuliko remove paper mitwalo 4. Kuliko personal class requirements mitwalo 10.5. Kuliko a foundation fee emitwalo 10.5. Kuliko general medical report medical checkup emitwalo 15. Kuliko swimming activities emitwalo 8. Installation of CCTV cameras emitwalo 8. Kati na wale ninjagala kubuuza
kati omuzadde gwosa emitwalo 8 gya CCTV kamera omwana bwanyuka mu ssomero agenda ne kamera zino oba ebyokwenda by'essomero biri mu mwana oli mutubbi bannaye kati CCTV kuliko special facilitation of P7 teachers emitwalo 5 total grandi bw'osoma omuzadde ono agenda kusasula miliyoni 1.5 nga tekuli ssente zawadde mwana kati ate gano buno obusomero busookerwako eriyo gali gakabeza nga development fee emitwalo 4 nenga busasula tamli socially kati twala kubuuza Ministry of Education, since when a person or a businessman starts a school and start asking for development fee? Do students among the shareholders, those schools that we are paying for shareholders, we are paying for shares in those schools? Ngenze maso muri ba amasomero gambe munange kali ngenze maso wa video nda yinde tandise kuno kwe kujjukiza bana Uganda onakula jo mu ggwange lya Congo lyajjukiza Yoseri bahabula twasira mutano wa karekezi inti beta against imbi zaabwe gabwe court ze basalira okubasasula Museveni yatunudde biliro liro nga ebbaluwe na mazomo to home state house ngamu gatweta against imbi zaffe court ze yatuwa ku nsimbi ze ku bintu bimwayo ne Congo nga Museveni ensimbi azirabako kyekye mutambuza kannaginaji okuyingiza eggwanga lya Congo mu East Africa za kinamuonye ebbanga omanyi obubbi bubbi buzibu nnyo obbe ebintu nane bamale bakwata mu bino bisasula ono ekimupapya yingize Congo aloza bwana yingiza Congo mu East Africa ngebbanja livaawo ojazi sasula kubanga zaliza mu kalya dakadda enseke evunyogira mu katiko ne kulina mu kofini kadi munange omwami ono ekimupapya okuyingiza Congo kubanga yasudi yabano Congo yingire Congo egiye pulesa ku nsimbi naye nga ate bakimanyi nti Congo tasobola kuva ku nsimbi zino kuba n'okulumba babalumba tugenze mu maaso. Eno message njagala egende wa kitayi wa Jacob Olanya. Tata wa Jacob Olanya oyinza okuba toliko kuno njala bakuwa message eno. Tata Jacob Olanya njalo beere mwegendereza nnyo olw'ensonga nti Yoseri bahabula tabasana mutano wa Karekezi ng'ayita musajja we Nobert Mawobe agenda kuddamu okwesekerezaako ng'akanaakulya akamevu bwe kajja keesesa ng'okosa kalya era bagenda mu kusindikira aleete bitavvu nga bisibye mu bbaasa okuba nti akwogereza oggyemu omuliro mu bintu by'okubuuza enfa y'omutabani wo n'okuba nti wennyeka mutima. Naye mu ngeri y'emu eno munnange ekibaasa kye banaakuleeta munaabamu ensimbi ng'omuvubuka oyo akireese ojja kubanga okeetyabidde ku kugulu oba ojja kuba weetyabidde akabazi kugulu ensimbi ezinaakuweebwa omwo ojja okujja kansa anaakuluma mpaka nawe olw'onoosinkana mutabani wo. So tata ajja kubolanya bw'osanga omuvubuka oyo tomwesembereza kubanga ye kennyini yagenda okuba nga yavuddeko okufaako nga bwe kiri. Tugenze mu maaso. Kati eno message njagala egende era abasirikale ba UPDF mwenna mumaze almost emyezi 8 mufuna nsimbi sibwe kiri abali e Somalia abali e Congo abali mu Uganda mwaki mwebuuziza ennyama gye mulya okuva lwe batandika okulumba ekkalamo gye evaluddawa kati akakodyo kaakano muwulire bulungi. Yoseri bahabula tabasala mutano wa Karekezi nga bwali omukujjukujju atajja busera akimanyi bulungi nnyo UPDF maze emyezi 8 tefuna nsimbi ate nga n'emmere yennyini bakirya bajoosa kubanga banywanga obuugi ku makyane bali akawunga mu ttuntu weponde balya n'emmere olw'eggulu nga bagenda okwebaka. Opposition channel okutumiddeko ka blaza mu tent woli awo simanyi bwalidde ekyeggulo blaza. So opposition channel wonna woli nkulamusizaako gyebale gw'omu kubalemesezzaako Museveni kubanga mu kifo ky'okukwata emmundu ne mujja ne mujjako akasajja muli wano mwebuzabuza ng'abafuka banaaba. So omwami ono kye yakoze nga atandika ekipindi kye ekyokulimbalimba abasirikale nti baneemukwatiddemu ensimbi zigenda kujja. Naye kye tugenda okukola mulindeko katono naye tugenda kubanga tubakolera engeri gye tukokoleramu kubanga mulabika bulungi nnyo. Ngalagira mutabani we n'atalagira mutabani we Muhoozi Kanyarugaba n'amagye ga ISO ne Semwai okubanga batandika okubba ente mu bitundu byonna ebya Karamoja. Ente zino bazibba nga ente zino babba ente 10 ente 20 bazitwala mu faamu zaabwe ente 8 zigabibwa buli barracks yonna eri mu Uganda wali amagye okuba nti bana abasajja buli lunaku balya ennyama n'akawunga okubabuzaabuza ebirowoozo byabwe kumbe ensimbi ezibasasula teziriiwo. Kati akakodyo kaakano ekyatwala bali abasajja kwe kuba nti babba ente ozikozesa ng'akanyeebwa wepo n'okweddiza ebyobugagga n'okujja abasajja bano ku ttaka lyabwe n'okubanyaga ente zikozesebwa ng'akanyeebwa abantu bano okulya ku nyama ba UPDF baleme kuva mu mbeera kubanga Museveni akimanyi
ntino amajegano singa gana amale banga tegamusasula tagasasula eyamwalo bagayine mundu bategagina mundu gayimozo mujja nga nabugise mufungize yensonga lwaki yetera wegwanga ejerino ya SF so kubanga limukuma obasajja bano maze bagenda mwaka mulamba nga mtu bafuna nsimbi bayina abaana basula mu tent tebana kyakulya so mwenna bali nga muli enyama ba UPDF bali kuno mukozeka manyinga akozana webwa ako kasenda bazano bakanyebwa omusajja tagenda bowa nsimbi kubata zirina ezi ntate bali mukubateza abaganda bamwe abo mukala mojja nga batta babaletera enyama mujiriye kumbe babuza atenge sizo sigenda okuba kimugenda okukozesa okubambula mbo woma bulijo so musituke mununule ensi yammwe nga ndabo gisse mufungize njera montagne ngire wano musajja kubaita Frank tumwebaze n'abanyampi abalala balina okunywa kutuzi Frank tumwebaze yomu ku banyalwanda bajja okusanya w'eggwanga Uganda n'okulibba Wetwogerera sawa zino Frank tumwebaze ono yomu ku baminisita balina ensimbi empya n'enkadde nga ne mu biseera bya COVID omwami ono yakwata akakadde k'ensimbi $1 n'akaweereza Rwanda kasobole okuyamba ku banyalwanda mu kuyita mu kirwadde kino ekya COVID. Omwami ono bwe batuulaawo bakimanyi bulungi nnyo kino bannayuganda kye bagamba buli lunaku buli muntu walikola ky'osobola omusajja ono agenda ayidde takyayina mbavu kye kisooka ekyokubiri yayiika Windows ekyokusatu talina sente zisasula magye ekyokuna bakiwulira muli nti ekintu kigenda okuyiika essaawa yonna bamuganya kisituka Frank tumwebaze ono y'omu ku basajja abalina ebizimbe okwetoola ensi yonna Wetwogerera ng'ali mu kutunda ebizimbe bye bisatu mu ggwanga erya Singapore biri ku katale bitundibwa asobole okuggyayo ensimbi kubanga kigambibwa nti Frank tumwebaze ono singa gavumenti ekyuka essaawa yonna ebizimbe Frank tumwebaze ne banne bakimanyi nti gavumenti singa ekyuka essaawa yonna bano bajja kuba tebakyayina wadde engeri gye basobola okubanjamu ebyobugagga bye balina mu nsi endala naddala ng'ebizimbe bye baagulayo oba bye baazimbayo drone zange zantegezezaako nti ono yeesiimuula entuuyo n'ayita mu nkuubo mu ministry ne wamu gy'agenda ng'ayimba ennyimba ezitategerekeka nga bali mu kweraliikira okw'enjawulo nabo bakimanyi bulungi nnyo nti gavumenti egenda eri kuyegeyege omwami ono yatadde ebizimbe bisatu setuta 3 towers in Singapore are on sale naye abanaagula tebanalabikako olw'ensonga nabo bali abantu ababiina ebizimbe bino bali bafuuyira kanwe nti bakiri gavumenti ekyukire basobole okubanga beddiza ebizimbe bino era ebizimbe bino okutundibwa ng'ovudde ku bya Frank tumwebaze bonna abasajja bajjenoza abasinga obungi n'ababbye ssente mu State House ne Museveni kenyini bali mu kutunda properties ezimu mu Kampala ennene ze babba ku ssente z'omuwomusolo naye ebizimbe bino teryabigula wadde abiramuzaako kubanga bakimanyi nti ebizimbe bino binaakigula gavumenti mu kunoonyereza ejja kumbuuza gwakiguze naye yakitunda ensimbi mwazijjawo ezigula ebintu bino so abasajja bano balimu okutya properties abazisinga obungi balimu kuzitunda naye n'abazigula bongi mu Kampala bakyabuze yensonga lwaki mulati akedi ezimu nkalu ebizimbe ebimu bikalu tebikyali mu bantu basobola kupangisa bintu bino kati abasajja baagala bitunda ekitasoboka kubanga pressure bayitiriddeko ekituufu kiri nti bano abasajja bakimanyi nti essaawa yonna bagenda mwe mulemeddwa tugenze mu maaso mwenna abayita ku Jinja Road nga mwolekera Mukono mukirabe bulungi lunye nti ensonga ezitisa abantu abakola Ministry of Land ntuufu nnyo Wetwogerera ettaka lisinga obungi era ekisaawe ky'Ennambole lisibiddwako ebibatira likubiddwako abampembe bali mu gavumenti ya Yoseri babula tabasantona wakalikiza ettaka lino balitutte bagala teekako projekiti zaabwe nga tewali gwe beebuuzizzaako ne weebuuze ani yabawa olukusa okutwala ettaka ly'eggwanga ng'ate lya kisaawe kiraba batandise oddizingako mwabawakana ebintu bino mugende muyiteko ku luguudo lw'Ennambole nga mudde Mukono mujja kakasa nti ettaka lino lyonna lisinga obungi balitutte Nambole si kye kisaawe Nambole ng'erinnya ekisaawe lirina ettaka pitirivu nnyo okuva eno oba tabadde bantu nga mulabanga ebisiriko oba ebisaalo eryo n'ettaka lya kisaawe okwali tukubeerako projekiti ez'enjawulo gamba okuzimbako wooteeri n'ebisaawe ebirala naye bano abasajja basazeewo ettaka lino ditwala lyonna okulizingizaako awakana genda weetunuulireko bulungi nnyo nti public land ey'ekisaawe ky'Ennambole naye etwaliddwa era eggiddwa bulungi nnyo ng'abasajja beefuliridde ogimalawo tugenze mu maaso olunaku lwajjo mu State House Nakasero wabadde ku makya ku ssaawa zabadde 4 okutuuka ku ssaawa 8 ez'akawungeezi wabaddeyo meeting yabadde mu State House Nakasero nga bamafiya ba gavumenti ne Yoseri basale mutono wa Kalekezi basinkanye okwongera kumanya ku ki gye bagenda okufunamu ssente okuzijja mu Bannayuganda
meeting eno yatudde era yabaddemu abantu bano bengenda obamenyero kubanga basala entotto okuba nti bagenda kubba bannayuganda babamalemu nezebali bakukulidde ebbanga eddene nnyo. Museveni kennyini ali mu kutya. Kiki ekimutiisa? Museveni agamba bw'ati nti akimanyi bulungi nnyo yakola ejje erire bayita SFC naye waliwo ejje bayita UPDF. Ejje bayita UPDF nalijjako emmundu nga ndowooza nti kinantaasa naye ekituufu kiri nti nange ndi mu kutya nammwe muli mu kutya. Mukimanyi bulungi tetukyasobola kulabirira family ku magye gano tetulina nsimbi zakubakola ki zakubasasula. Yensonga lwaki batinkuula entalo buli nsi esoboka bateekeyo amagye gano gabeere busy galeme kulowooza ku nsimbi naye ajjukira n'ebyokulya nabyo tebiriiyo. Kati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti amagye gano bagalina emundu bategalina mundu sazino gagenda kwekyanga gasobole mujjako. Bino byenjogera mujja birabako mu kaseera mpawe kaaga singa munanga mugaggulidde bulungi nnyo naye munaagaana okugategeera obulungi mujja tegeera kubanga akimanyi nti UPDF esobola okukozinga insecurity mu ggwanga okuba nti bagenda kukola ebintu ebyewunyisa okujjako gavumenti ye. Yensonga lwaki yagambye bayaye banne nga bali mu meeting eno nti twongere okuteeka pressure ku ggwanga lya Congo n'okuteeka insecurity sobola okubanga tutwalayo amagye gano ne international community bw'oba eri awo eneetuddiramu neetuwa ensimbi zosobola okuba tuddukanya ku gavumenti n'okusasula amagye. Naye ndowooza international community yakutegeera obufere bwo n'obuyaye bwo tekyasobola kuwa nsimbi. Kati eno message njagala egende ewabana ababbi. Jeno Kayindo Tafiire yagambye Yoseri bahabula utabasira mutano wakalekeze mu meeting eyo ne ba mafia banne bagambye bagenda yeri message ensobawa bagenda kutandika okweka ebintu biri wammanga byembagabi banyise emiwendo muno mwe muli sukali omukyere sabuni amafuta aga bulijjo engano muno mwe muli n'amafuta aga mafuta bagachi mwe muli n'eddagala wepo n'ebintu ebire bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo bagenda bikweka. Yengere yemu gye basobola okufunamu ensimbi okuba nti bagenda okufuna ensimbi esobola okuddukanya gavumenti yaabwe gye bujja naye nga nale kikyasi kyangu olw'ensonga nti bagenda kuba bakotakota mu galumonde nti ensimbi teziriiwo ate n'abantu bennyini bajja kuba tebasobola bakontrolinga olw'ensonga nti abantu bajja kuba bakambwe. Era teweewuunya mu ggwanga lyonna nga mutandise okulaba balese red blocks ku makubo agasinga obungi agayingira n'okufuluma ekibuga Kampala wepo ne ku nguudo ez'amaanyi. Nkiddamu teweewuunya kubanga bakkiriziganyiza nti bali mu kutya baagala kussaawo red blocks mu nguudo zonna ennene eziyingira n'okufuluma Kampala. Ekigendererwa ki? Bagamba nti bali mu kwekengera nti wandibaawo enkwe ezifumbibwa nga tebamanyi so bagenda kussaawo emisanvu ku kkubo kuba emisanvu egye bayita red blocks ewakeberera okutandika okukebera emmotoka eziyingira n'ezifuluma ekibuga Kampala n'okweyongera mu bitundu ebirala. Ne mu kino kijja kubayambako abasirikale abana ba red blocks okubanga basobola okubanga banyaga abantu okubajjamu ensimbi nga bateekako emisango egitasobola kubateekebwako okubanga bajjako ensimbi nga beekengera nti wandibaawo abayeekera abatali baabwe abali mu bitundu ebyenjawulo kati kino baagala kikola okwekuuma ng'obudde bukyali batandika okussaawo red blocks. So kino kibasobozesa okuba bakimanyi bulungi nti obukodyo bwe bakozesa nga bayingira bwe bukodyo n'abalala basobola okuyingiramu. So mwenna abavuga emmotoka n'abatambuza ebigere mwekimanye nti red blocks zanditandikibwa okuteekawo across the country olw'ensonga nti ono yeekengedde okuba nti bagenda kuba bamunyoyongera ebigere. Eno message njagala egendererwa MP mwenna nga mukyali mukulyankuzibwa kati kino ekirango kyammwe nakyo kikino mwe mulowooza nti mwatuuka mu parliament mwamala bannansi bali mu kubonaabona tebalina nsimbi naye temubeera nnyo surprised oba temwewuunya nnyo nga nammwe mutandise okutuuka ku bittavu byammwe ng'ensimbi tezikyajja ku akawunti kubanga esente ezibasasula nammwe tezigenda kubaayo gye bijjawo katono nnyo nkiddamu. Bambi ba parliament mwenna abakiikirira eggwanga Uganda ebitundu ebyenjawulo temwewuunya nga nammwe ensimbi ezammwe ku akawunti zammwe tezikyajjayo olw'ensonga ensimbi mu kitavu kya Uganda teziriiyo. Ne budget gye mwayisa nayo mwagiyisa naye tewali nsimbi zigenda kuddukanya budget eyo. Era njagala babuuza ba MP kiki muyambako omusajja okubba eggwanga oddikaliza buli supplementary budget gyaleeta ne mugiyisa. Kati budget ya State House abadde esinga obunene Yoseri yasabye mwongereko obuwumbi 29 naye ng'agenda bukozesa ki? Nze naawe kati ba MP nammwe temwewuunyanga ensimbi ate ba MP basinga okukaaba
mujjaba nti ate tukyafuna na nsimbi tubivuddemu tukyakiika okujja nga batuwadde sente essana mugenda bawulira so ba MP temwewuunyanga nabo batandise okukuba enduulu ng'ensimbi ku akawunti tezikyatuukayo ne Wetwogerela nga mbaga nti abakungu abamu mu State House ne mu gavumenti batunda ebyabwe bali mu kubitu naye tebyagula olw'ensonga nabo bali mu kutya bamanyi nti ekintu essaaza kigenda era bamulanga batunda ebyobugagga bye mu bitundu muno omuli Kampala Mukono Ntebe mumanye nti abasajja bana bamu baagala binyika mu nsi obadduke mumuganye okuba nti musituka Yoseri doza woli kuno bulungi nnyo mujjukira bulungi bwe nawa eggwanga lya Kenya security alert ey'abasajja be basindise okutabangula ebyokulonda okugenda okubira mu Gw'omunaana anno abasajja bana basinga obungi Abanyarwanda bakwatiddwa mu bitundu eby'Ekissi Bungoma era ne bakazibwa ne bakkiriza nti bayeekera aba M23 abasindikibwa Yoseri baabula otabusala mutano wakalekezo okukyankalanya okulonda n'okukyankalanya eggwanga lya Kenya era bulungi nnyo bano bakwatiddwa mu namba ewera obungi nnyo n'abalala bakyabanoonya mu bitundu ebirala byonna ne bagamba naye nga enamba esinga obungi yakwatiddwa mu bitundu bayita Kissi ne Bungoma era mu kunyizibwa okw'amaanyi ne bakkiriza nti Yoseri baabula otabasala mutano wakalekezo ekiseera muzeyizedde yatusindise okuba nti tutawaanya ebyokulonda bwepo n'okukyankalanya eggwanga Uganda ne babawuza mu kikolwa ku lwani ne bategeeza bulungi ebyokwerinda ekintu kino kikikola nga tusindikiddwa mu 7 olw'okuba nti akimanyi bulungi nnyo mukwano gwe eyita luto ayinza obutasobola kulya kalulu kano so nga ate ffe tusobola okukyankalanya buli kimu ne kikyuka so bannakenya mwena gye muli mukitegere bulungi nnyo era ne security ya Kenya mukitegere bulungi nnyo nti buli muntu yenna gwe mulaba yeefaananyiriza Omunyarwanda bayeekera ba M23 amu ku ba agent abasindikiwe Kenya okutandika okuteekawo obuvuyo mu Kenya ng'okulonda kuwedde oba nga tekunnabeerawo oba singa bana balangiridde omuntu yenna awangudde nga si luto okukyankana kugenda kubeerawo ebyange nti bwe mbyogera oluvannyuma ne bituukawo kati eyo yebadde information ya leero naye nina ekibuuzo kyange kino wammanga era njala mukiwuliza bulungi nnyo gwe omusajja Omuganda attuludde n'omukyalo Muganda ng'oli mu diaspora ng'oyagala enkyukakyuka n'oba tuliza ku situdi kuwagira oba kwekalakaasa njagala mubeere careful nnyo mu bitundu gye mbeera oba oli mu America oba oli Bungereza oba oli mu European Union Museveni yasindika bambega bangi nnyo baga bakatwa wenjogerera essaawa zino bannayuganda bangi nnyo batandise okufuna ekirwadde kya kansa mu ggwanga erya America naye nga results butwa bannayuganda bangi mu ggwanga lya Bungereza batandise okufuna ekirwadde kya kansa ng'era kyefaananiza n'obutwa obwa Uganda bangi bafunye ne mu European countries so ngenda bakubiriza bannayuganda mwenna mwegendereze nnyo gye mulya gye mutambulira bandi bamuyita ku adresi zammwe n'ebyo munywa kubanga omuntu gwe muzannyisa yajja muyita kanywa musaayi okutta si kizibu kye nga bwe nakibagamba gyakoma okutta gyakoma okufuna ekyoyo oyo kati mwegendereze nnyo abanyampi abali mu diaspora basinga obungi naddala mu America Bungereza ne Europe mwegendereze nnyo obutwa bungi nnyo baganda baffe bangi nnyo essaawa zino ofunye information ku bantu abakulu abasinga obungi batandise okufuna complications ezefaananiza ku kansa gwe badde tebalina naye nga atagidde ku speed ya waggulu nnyo the extent bali ku stage 3 cancer ekintu ekizibu ennyo okuba nti omuntu afuna stage 3 cancer mu mwezi gwa myezi ebiri naba ng'asobola okuba ng'ayiise bw'atyo so mwena mwegendereze nnyo abali eyo ensonga endala wandibanga toyagala musajja ono ayogera naye omusajja ono ayogera si mulalu ategeera bulungi nnyo ne byayogera bimanyi njagala osooka ove mu byobufuzi byoga byenjogera osooka owuliza information gyenkuwa oggyemu ekigambo kimu oba bibiri bitegeere ebigambo byenjogera tebiva mu bbanga era ndibyogera gwe weebuuze essaawa zino Saalongo Gamulengejja Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga ne bamafiya banna abali Emmengo mu Uganda yonna essaawa zino twogerera mu Buganda wokka wali ekirwadde kya ssenyiga 19 bagema wokka mu Uganda wonna njagala osooka okugula amatugu nga tondagalumbye mukyamu nkubuuza
oli musajja muganda tuludde emyaka mu Uganda yonna nzize mbagamba ekintu kino programu ya mbulange mbe muli emmengo ne baganda abasajja balina olukwesiso olukendeeza bana Uganda naddala abaganda gwebuuze mu Uganda yonna omusajja bamuwa mission nengi babuulira wano ng'emisenseraba nembaga bamuwadde mission ey'okutandika okuwa abantu engemeso eyalumima mu mawugwe naye n'avaayo ne yeekaza yasose kuleko bali bakyali be bajje boogere kubanga abamafiya bali emmengo ye najja oluvannyuma ndooza era ekyennyambye bulungi bannayuganda mwe babaganda mwebali butajjumbira eyazze munne tekinkwatako nze sibogenda okufa nze manfudde njera ku busoko buze ng'omuntu mukulu mu Uganda lwaki buli kazambi yenali Buganda nga n'abamukubiriza beyita baganda nga tebasajja banyarwanda so Salongo Gamulengejja wasaanya Charles Peter Mayiga Mr. Alaje tuzaako engalabi wansi okoze ebikolobero bingi mu Buganda naye omuganda tali kusonyiwa wasaanya Kaloli Salongo Gamulengejja Mayiga tuzaako wansi engalabi yo gwe wali olazeko ekifaananyi kyonna ng'oleese abooluganda bakola emikwana ababo nga bagemye oba bano abalongo bewaleese babageme bewazalidde mu ofisi ya Buganda bano abalongo bewaleese babageme waleeseko muzzukulu ow'omwana wa mukazi babageme lwaki mwagala okutta abaana ba bannammwe Salongo Gamulengejja wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga muloddokayi Mr. Alaji wumuzaako engalabi yo ensikunga lyonna tiri kintu kiriyo neggwe mujje mufune engemeso mujje bagema ki mu Buganda wokka mbuuza bagema ki ettaka balibba mu Buganda wokka ettaka batwala lwaki mu Buganda Salongo Gamulengejja wasaanya Kalo Charles Peter nkubuuza ettaka lya Buganda limubba mulitwalawa oyina abazzukulu waki tobaleeta nawo nebafuuka ekyokulabirako nkubuuza omulundi ogusembayo Salongo Gamulengejja wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga toyina bazzukulu toyina baana nga tobaleetanga obagema lwaki okwata abaana ba Buganda n'obateekawo batandika obagema gwe ngaani so Salongo Gamulengejja wasaanya Kaloli tuzaako engalabi yo wansi n'obusuuto bubba ettaka lya Buganda oddimalawo tuzaako engalabi yo wansi eggwanga lyonna Uganda liri mu kukola mirimu gwe mujja bagema ki bagema ki sijja kumalira biseera okujja kukinjala bbaga ekisembayo buli muntu woli bw'oba olinamu akasente akasobola okugula ebintu ng'obudde bukyali gula ebintu biteeke waka school fees bwe ziba ziganye tokaka kutunda bintu by'okusindika mwana, kubanga era ojja kumaliriza nga talina mulimu. Nkiddamu, bw'oba olina akasente akasobola okugula ebintu ng'obudde bukyali gula ebintu biteeke waka school fees bwe ziba ziganye tokaka kutunda bintu by'okusindika mwana, kubanga era ojja kumaliriza nga talina mulimu. Nkiddamu, bw'oba olina akasente akasobola okugula ebintu ng'obudde bukyali gula ebintu biteeke waka
okulya n'okunywa n'okubeerawo kisinga okwekaka okutunda ebintu byowerera omwana kubanga talina gyagenda kulaga. Ekyosibe kinaba kiyise abaana bajja kudde basome. Saving akasente ku lw'obulamu bw'olise family teweekaka kutunda ky'olina kubanga ensi weeraga temumanyiiwo. Kwata akasente k'olina mugulemu byokulya mbiteeke waka abaana balye kubanga nabalina digula essaawa zina basinga obungi tebalina mirimu. Nkiddamu saving akasente k'ogula ebyokulya mbiteeke waka mbisitookinga obudde bukyali. School fees tokakabo totunda kintu kyo totunda ttaka lyo totunda nnyumba yo totunda mmotoka yo kuwerera mwana kubanga tajja funa mulimu. Sente zi saving musobole okufunamu ekyokulya gye tulaga ensi nkambwe. Enteekateeka muziwulira. Ekizibu ekiwo tubaga ebintu bino ne mwefuula ng'abatabiwulidde n'imana ebituukawo ne musirika naye ng'ate abakola ebikolobero we bali awo. So Mukama 10 mpeera musole bulungi mweraba.